الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبيز القرآن يجتي وملمتاك تشبينتم ملبنون سواء الله توبنون في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. Mwebale kujjumbira kusoma Qur'ani na kuyiga butya bwetusoma obutuufu bwa Qur'ani ekitiibwa. Oweekitiibwa Allah atugamba nti alladhina atainahumul kitaba, abo Allah be yawa Qur'ani eno ekitabu Qur'ani, yatilunahu haqqa tilawatihi, bakisoma mu butuufu bw'okukisoma, ulaika yu'minuna bihi, abonno be bakikkiriza. Abo Allah be yawa Qur'ani ne bagisoma butuufu bw'okugisoma nga tebagikyusakyusa, nga tebakyusa nnyukuta zaayo, nga bagitereeza bulungi. Ulaika yu'minuuna bihi, beebo abatuufu abakkiriza Qur'ani ekitiibwa. Nabwekityo mbeebaza okubeera nga mujjumbira okusoma butya bwe muteekeddwa okusoma ekitabu kya Allah nga temukikyusizza. Nsaba ekitiibwa Allah atwongere okumanya n'okutegeera, Allahumma amin. Olwaleero biiznillahi tabaraka wa taala nga tukyali ku musomo gwaffe ogwa laamu eziri mu Qur'ani, laamu eza sukuun eziri mu Qur'ani ekitiibwa. Leero tugenda kulaba ku laamu al-fi'l. Laamu al-fi'l, laamu ebeera mu bikolwa, laamu ebeera mu bikolwa gye tuyita laamu al-fi'l. Nga laamu ebeera mu bikolwa, hiya laamu sakinatu alwaqi'atu fi fi'lin, ye laamu eya sukuunu ejja mu kikolwa, ebeera mu kikolwa. Sejja tugambe laamu eya sukuunu ebeera mu kikolwa, kubanga eno si nnyongeza, wabula ebeera mu kikolwa. Oba ntegereka, ye laamu eya sukuunu ebeera mu kikolwa. Sawaa'un akaana maadiyan, newankubadde ekikolwa ekyo kyayita tetuyita maadi, au mudari', oba ekiriwo, au amran, oba ekijja mu maaso, tetuyita mu fi'lu amri, ekikolwa ekyokulagira, yani ekijja. Kuba omuntu oba olagira ekintu kitegeeza tekinnakolebwa, okiragira kikolebwe. Mu Luzungu kyetuyita future tense, ekikolwa ekikola kyolagira ekigenda okujja. Oba ntegereka? Tayib, tugambye laamu al-fi'lu ye laamu eya sukuun ebeera mu kikolwa, eitha ekikolwa ekyo kya buliwo oba kyayita oba kigenda kukolebwa. Oba ntegereka? Ekyokulabirako mu kikolwa ekyayita kigambo nga ja'alna, ja'alna. Oba ntegereka? Ja'alna, laamu eyo ja'al ya sukuun eri mu kikolwa. Oba ntegereka? Era si nnyongeza, emu ku nnyukuta ezizimba ekikolwa ekyo, era bw'okijjamu ekikolwa kifa. Tosobola gamba ja'alna, ja'alna n'ojjamu laamu, la, ebeera mu kikolwa kiri, gamba ebeera aslun, nsibuko mu kikolwa. Ja'alna, ekikolwa ekyayita, makulu twafuula, ja'alna. Waman yatawakkal ala Allah, mu kikolwa ekiriwo, waman yatawakkal, omuntu yenna yenna abeera mu kwesigamira ku Allah. Omuntu yenna yenna yatawakkal, nga yesigamira ku Allah. Oba tegereka? Waman yatawakkal ala Allah, omuntu yenna yenna yesigamira ku Allah, abeera mu kwesigamira ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa hasbu, Allah amumalira. Kati ekyo kikolwa yatawakkal, yatawakkal, olya laamu eri ku nkomerero naye ya sukuun, yatawakkal. Then mu kikolwa ekya amru ekya future tense, mu kigambo nga qul huwa Allahu ahad, qul, eyo laamu qul, ekyo kikolwa. Qul, gamba, gamba, kikolwa kira fi'lu amri. Tayib, hukumuha, ennamula ya laamu eyo, laamu al-fi'lu, ejja mu bikolwa, tugisoma tutya? Oba ebeera mu bikolwa tugisoma tutya? Al-idhaaru wujuban, kyateeka okubeera nga tugyolesa illa idha waqa'a ba'da laamun
أو راء فيجب الإدغام وكوليكانغا لام ايو الزنغا ماسو غايو لام الفعل ايو ngezze maaso gaayo nga waliyo laamu oba raawu awo tukolaki tuba tuteekeddwa oba tuba tukakatibwako okubeera nga tugibuliza nga tubuliza laamu singa laamu eyo eya fiilu ejja nga maaso gaayo waliyo laamu nesinkana laamu oba nesinkana raawu awo tukolaki tukola idgham wadhalika kyokulabirako nga mubigambo waqul lahuma ola kiga waqul lahuma lam ni lam sinkanye tuba tulina okubeera nga tukola idgham waqul lahuma waqul rabbi lam esiŋŋanye ra'u waqul rabbi sababu idgham ekituleetera okubeera nga tukola idgham nga tubuliza atamathul kubanga nyukuta zombi zifaanagana lam esiŋŋanye lam oba attaqarubu oba okubeera attaqarubu marra lam esinkanye ra'u zeeranaganya mu fulumiro tukola idgham oba twagamba ezimu ku nsonga ezireeta idgham either tamathul okubeera nga ennyukuta ezo zogenda okukolamu idgham eno gyogenda okubuliza mu eri nga zeefaanagana oba taqarubu oba nga zeeranaganye mu bufulumiro tayib tanbihi ekyokwegendereza yambagi kitugwanidde alharusu ala idhaari llaami okubeera nga twolesa laamu kiteekayo ebirowoozo okubeera nga oteekeddwa okwolesa laamu idha jaa ba'daha nuunun senga maaso gaayo eba esinkanye nuuni nga mu bigambo awsalna sheekh agamba bw'oba osoŋŋaanye laamu lfiilu ng'osinkana laamu lfiilu oba ekikolwa nga kirimu laamu lfiilu nga laamu lfiilu eyo oluvannyuma lwayo waliyo nuuni weegendereze okubeera nga oteekeddwa okubeera nga oyolesa laamu eyo togibuliza abamu babuliza lwaki babuliza wadhalika lianna lisaana yasrau ila idghamiha fi nnuuni lima bainahuma min attaqarubi olw'ensonga nti olulimi luno lweyanguyiriza okukola idgham okubuliza nuuni eri okubuliza laamu eri mu nuuni olw'ensonga nti nuuni ne laamu nazo zaagala okubeera nga zikola ki tezeeri wala nnyo mu bufulumiro oba ntegereka kati okubeera nga tezeeri wala nnyo mu bufulumiro nuuni ne laamu abamu olulimi luno lwanguyiriza ne lukola idgham oyinagamba arsalna olaba ja'alna arsalna laamu netawulikika nabanga ayingizza laamu mu nuuni so tulina okyegendeza netubeera nga twatula laamu eyo ng'ewulikika bulungi weba esinkanye nuuni tuga arsalna ja'alna yeyo laamu alfi'l